Fuddala wamma egwana mpotofu ng'alina kyaliira kati gwe akadingisa ka Lwalanda weeyigeko ebbali ng'engoma tezinatuuka ku jjunju. Nkunnyonnyole guno ogulimu okusitula abiri ng'enkazalujja bwe gulimu okuluma obujiji. Bataayinze battindya Baamaga Kaddu baligeya nkoona wamusubbaawa mukoleeza busummaawa. Olwaleero tulimu akutemyako leero akutuusiddwako Omulangira Ssemakookiro Henry era Kalemeera. Omulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera ava mu Ssekabaka Daudi Chwa. Olwaleero tuli ku Kaabuyonjo eyo gy'olengera zino za Kampala ze nkuleetedde gye bujja ndikuleetera endala era ez'ekyalo ate nga bwe zibeera, naye njagala twekkaanye ate tweyongere okumanya. Bassabo ne bannyabo lwaki oba oliawo eyitibwa etyo? Abamu bagiyita Kaabuyonjo, abalala bagiyita Kaamugwanya, abalala ate mwana wattu bagiyita amannya mangi. Giyita akayumba akatono. Bwe ligwayo abalala giyita 15, abalala mwana wattu era bagiwa amannya mayitirivu. Abamu bagiyita akaaja, akabini, akayu 15, naye nga akayu ligwayo nti akayumba akatono. Akayumba tekaba kanene ate era kayumba katono tuyinza okuliyita lityo. N'olwekyo akabini olw'okubinikibwa ebintu ebyenjawulo, akabinikibwa ebintu ebyenjawulo, ekyo njagala tukitegeere. Ate era Kaabuyonjo yatandikira ku mulembe oba ku mulembe gwa Ssekabaka Ndawula emusaba, naye ate ng'ekituufu kiri nti ab'omusu be baagitandika, era Nkalubo yatandikiriza oba oliawo ow'omusu yatandikiriza okusima Kaabuyonjo. Bassabo ne bannyabo lwaki oba oliawo twasalawo tugituume 15? Abasinga obungi bayinza okubeera nga tebakimanyi, n'ate nange leka nkunnyonnyole lwaki. Omuzungu bw'ajja wano yatugamba nti feeyo mu bbanga tukoma ku buwanvu bwa fuuti 15. Muganda n'agana n'amugamba nedda ssebo, ffe tukomera ddala eri mubire mu Lubaale. Mu Lubaale kakati omuzungu bw'alaba ng'Omuganda ekyakiremeddeko kyava bamanya nti Omuganda talina kyamanyi nnyo wansi, n'abagamba wansi bwe baba basima bateeka okukoma ku fuuti 15, era bwe gutyo n'alagira abantu batandike okusima nga bakoma ku fuuti 15. Omulimu guno gunyiinyiitira nnyo, naye ng'abantu ate mwana wattu baali tebagwagalira ddala. Naye ate mwana wattu okuyitibwa Kaamugwanya 15 tukivuddeko. Okuyitibwa Kaamugwanya kyava ku mwami omulamuzi omutongole gwe baayitanga Stanislas Mugwanya. Abaganda baasooka ne babagamba okusima Kaabuyonjo ng'abamu bagamba mbu omukyala ali olubuto bw'agisitamako ate mbu omwana afa. Abalala ne bagamba ate omusajja bw'agisitamako afuuka kayulu mukonzikonzi, nga waliwo mulembe tegunnagunjuka kutandika kukozesa Kaabuyonjo, nga bagamba ate abaana bwe bagigendako mbu bo bafa. N'olwekyo omuzungu kyava alagira bano omulamuzi oyo gwe baali bayita Stanislas Mugwanya, omulimu guno agudde mu mitambo akubiriza abantu okugukola. Abantu olw'okuba ono omusajja yali mukambwe ennyo, yakwatanga omugo n'agenda nga akuba buli muntu atagiina, ng'agamba kino kyenkubira kabonero Kaabuyonjo, kabonero akakufuula omuyonjo oba okubeera omuyonjo. Lw'okwogera ekigambo ekyo nti kabonero Kaabuyonjo mwe muva erinnya Kaabuyonjo lye twogera buli lunaku. Abamu bagiyita Kaamugwanya olw'okujjukira Stanislas Mugwanya. Eriko emizizo, toyogererayo bw'obanga gy'oli. Ekyokubiri, tolingiriza ali mu Kaabuyonjo. Abaana mu bagambizi b'amaaso bw'olingiriza ali mu Kaabuyonjo. Ekirala bannange, toyatuukiriza agenze mu Kaabuyonjo ogamba nti akomawo. Kale ebya Kaabuyonjo